Abadde Ssaabasumba w'Eklezia Orthodox munda mu ggwanga erya Uganda Metropolitan Lwanga aziikiddwa olunaku olwali mu kitiibwa n'okukubwa emizinga 3 okumusiima olw'okuweereza eggwanga lye. Okuyimba mise musibula kutandise essaawa 3 ez'enkya era nga kwetabiddwamu ebikonge eby'enjawulo okuva mu Bwakabaka bwa Buganda nga badde bakulembeddwamu Katikkiro Charles Peter Mayiga kosa okuva mu gavumenti nga bakulembeddwamu amyuka omukulembeze w'eggwanga erya Uganda Jessica Alupo, minisita w'ebyempuliziganya era omwogezi wa gavumenti ku lisiba ly'omunsi wamu n'abava ku ludda olwabula gavumenti abadde bakulembeddwamu akulira oludda oluvuganya Mathias Mpuuga Nsamba kosa akulira ekibiina kya Nuupu Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine wamu n'abakulu b'enzikiriza ez'enjawulo kosa n'abantu ab'enjawulo. Mrs. Sibula omugenzi eyimbiddwa Ssaabalabirizi w'e Kenya era omubaka wa Paapa nga y'omukuumi w'entebe ya Ssaabasumba nga ye Metropolitan Maklios nga badde ayambibwako omulabirizi w'eggulu era nga boogedde ku mugenzi nga wabadde omukulembeze omulungi. Ku lw'ekibiina ekitaba abakatoliki mu ggwanga omukuumi w'entebe ey'essaza ekkulu ery'e Kampala nga ye Jumwogerere amwogeddeko ng'omukulembeze ateerya ntama naddala mu kulwanirira abanaku era nga yakulembera ebbanga ddene nga ssentebe w'ekibiina ekitaba enzikiriza awatali kwemulugunya kwonna. Bo ab'akakiiko ka Interreligious Council kataba enzikiriza nga bayita mu ssentebe waabwe Ssaabalabizi w'ekkanisa ya Uganda omugenzi bamwogeddeko nti anajjukirwa nnyo ng'omulwanirizi w'amazima n'emirembe nga si mu Uganda wabula mu nsi yonna. He was outspoken with a prophetic disposition which gave him invisible courage. A teacher, a pastor, and many other characters. Ab'oludda olwabula gavumenti nga bakulembeddwamu omubaka Mathias Mpuuga Nsamba wamu n'akulira ekibiina kya Nuupu Robert Kyagulanyi Ssentamu nabo boogedde ku mugenzi ng'abadde abeererawo abatalina boogerero n'abatulugunyizibwa. Abadde musomesa, abadde musumba ne mu kufa kwe asigadde mugatta era ng'asomesa. Avumirira okunyigiriza abantu, ng'avumirira obutali bwerufu, ng'avumirira abakulembeze abeeremeza mu buyinza ne bwe kiba kyetaagisa kutta abantu. Byonna yabyogera ng'akyali mulamu, yali musomesa. N'abaka ba Paalamenti ab'enjawulo nga bakulembeddwamu omubaka w'Emiyaga Theodore Ssekikubo basiimye omugenzi olw'ebirungi by'akoze. Ku lw'Obwakabaka obwa Buganda Katikkiro Charles Peter Mayiga asinzidde wano n'asaba abakulembeze ab'enzikiriza okwagalanga ennyo abantu be basumba nga kyakubayamba okwagala ennyo Katonda. Abakulembeze b'eddiini batukubiriza okwagala Katonda naye bwe babeera tebatulumirwa tebabeera beesiimu. Tetuyinza kwagala Katonda nga tetwagala bantu be tubeera nabo. Oluvannyuma asomye obubaka bwa Ssaabasajja Ronald Mwenda Mutebi obusaasidde ekkanisa ya Orthodox era nga Ssaabasajja ategeezezza nti Ssaabasumba Metropolitan Lwanga abadde ayagala nnyo Buganda era nga batambulira wamu. Nnyo Obwakabaka era nga ssannyo ekitiibwa mu nnono. Tutambudde naye bulungi ekiseera kyonna era nga tumwebuuzaako tumusaaliddwa. Ye minisita w'ebyempuliziganya era omwogezi wa gavumenti ku lisiba ly'omunsi asaasidde ab'Eklezia eya Orthodox olw'okuvibwako omuntu abadde w'omuwendo eri abantu bonna awamu ne gavumenti ng'amuyise muwabuzi. Abantu babaddewo n'emizinga kubanga omukulembeze w'eddiini ate akoze emirimu mingi. Pulezidenti yakkiriza nti tumuwe official burial. Amyuka omukulembeze w'eggwanga erya Uganda Jessica Alupo atuusizza obubaka bw'omukulembeze w'eggwanga obulaga okusaalirwa eri omugenzi n'ebirungi by'akoledde eggwanga. To continue advancing Archbishop Lwanga's great legacy of exemplary conduct and humble service to God and mankind.
ategeezezza nti abakulembeze ba Orthodox awamu n'abooluganda olw'omugenzi omukulembeze wakubasinkana enkya era nga n'ekiteeso ekisima omugenzi kyakutwalibwa mu paalamenti olunaku olw'enkya olwokubiri. Oluvannyuma wakubiddwa emizinga 3 okusiima omugenzi olw'ebyo byakoledde eggwanga lyattu erya Uganda.